Webukeredde nga bannayuganda abasukka mu 56 be bakalusuula mu akaba mu Kitabantu ekiri mu bitundu by'e Rwenzururu mu disitulikiti y'e Kasese okwatandika ku nkomekerero ya Ssabbiiti ewedde. Kubattiddwa kuliko abasirikale ba poliisi, abajaasi ba UPDF n'abantu ba bulijjo nga n'eggulo Omusinga Charles Wezire Mumbere yakwatiddwa amagye ga UPDF n'aleetebwa e Kampala. Obwakabaka bwa Buganda butegeezezza nti gavumenti erina okusoomoozebwa okw'amaanyi eri ekitabantu ekikyase mu bitundu by'e Rwenzururu kubanga ensonga nnyingi ezeetaaga okwetegereza. Tusaba gavumenti Omusinga Mumbere emuyise bulungi kubanga alina abagoberezi bangi abamukkiririzaamu. Wabaawo ensobi gavumenti etuule zigonjoolwe buli ludda luwuliziganye n'olulala waleme kubeerawo munafu, waleme kubaawo w'amaanyi, waleme kubaawo mutuufu, waleme kubaawo musobya. Naye ng'ekiruubirirwa kwe kutaasa obulamu bw'abantu n'okuleeta emirembe. Ku nsonga y'okutemula bamaseeka ab'enjawulo mu ggwanga, Obwakabaka bwa Buganda busoomoozezza gavumenti okwongera amaanyi mu kufeffetta abatemu abamalawo bamaseeka kubanga nakyo kyongedde okutya mu ggwanga. Embeera eno ekosezza n'ebyenfuna kubanga abalambuzi tebasobola kwettanira nsi ejjudde butabanguko. Wabaawo embeera ng'eno kitulemesa okukola emirimu n'abasizi b'ensimbi be twagala okuleeta bayinza okutya okujja kuno. Kuba omuntu ng'oyo munnamagye Meeja by'amasasi n'abeera ku luguudo awo essaawa 3 nnamba. Akati oli bw'aba yazze ng'anoonya kusiga nsimbi mu Uganda. Agamba bwe battira Meeja n'abeera awo essaawa 3 nze n'ebinyonyi bijja kundya. Bukyanga ettemu mu bamaseeka litandika mu mwaka gwa 2014 omwakafiira bamaseeka abasukka mu bana okuli Abdul Muwaya, Sheikh Bahiga, Sheikh Wafula, Sheikh Kirya, Sheikh Abdul Karim n'abalala nga ne Ssabbiiti ewedde Meja Kiggundu Muhammad yakubiddwa amasasi agamujja mu budde mu bitundu by'e Masanafu nga nakati bamaseeka 14 okuli Kamuga bavunaanibwa okwetaba mu kutta bannaabwe bw'ogattako n'ekitabantu ekiri mu bitundu by'e Rwenzururu omwakafiira abantu abasukka mu 56 nga kiva ku kulwanagana okuli wakati w'abajaasi ba UPDF n'Obwakabaka bwa Rwenzururu okutya mu bannayuganda kweyongedde olw'ebyokwerinda ebiseera ebye mu ggwanga. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Ssenyonga Beka Mulinde amalindirire. This is Kingdom TV.